ziraga nti bali lyanda ku lyanda. Kizibu ogamba nti ono yasinga ku munne okusinziira ku ebyo. Naye waliwo abantu abatera okwebuuza nti ddala polls zino ziba zina kye ziranga ekirawo ekyenjawulo mu kalulu. Ekikulu kiri nti oba ekituufu kya Obama okuwangula John McCain. So kyekirwaki zeesigika mawanga ago era zeesigamwako mu kusalawo kungi ne bwe bagenda kukola debates ku TV nti BBS egenda kuteeka debates z'abakandidates. Beesigama nnyo ku opinion polls zigamba ki bali lyanda ku lyanda. Waliwo Kamala waasinga era kyetwalaba ku Bufalansa mu kalulu akaasembayo opinion polls oziraba ng'enjawulo eri waggulu bwetyo. So kati kwe kusomoozebwa okuliwo nti kati tugenda kuyingira okulonda ng'opinion polls tezisobola kukuwa ani gw'ogamba agenda okuwangula akalulu kasobola okuggwera ku luuyi weewaawo. Atulaba ku Terefayina yaffe tugenda kuwumula bwe tudda tukyalina ensonga endala nnyingi. Waliwo ensonga